Omulungi munaffe tugoberera nate ate kankutuuseeko amawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo. Katugatandike n'empaka ez'okubaka eza First 5 Netball World Series ezikomekerezeddwa olwaleero mu New Zealand. Uganda emalidde mu kifo kya 5. Katubirabe. Tiimu y'eggwanga ey'okubaka ya Shipwins okutuuka ku mulyanfo ekyokutaano mu mpaka z'abazannyi abataano mu kisaawe eza First 5 World Netball Series ezikomekerezeddwa leero mu ggwanga lya New Zealand emaze kumega Jamaica ku ggoolo 32-10 nga Irene Yaro ye muzannyi asinze okukozesa omutindo omulungi. Shipwins empaka ezivuddemu ng'ekoze ebyafaayo bwe kuya Australia abasinga okuzannya omuzannyo guno mu nsi yonna ku ggoolo 32-3 ng'omuteebi wa Shipwins Mirinuba yalondeddwa abawagizi ng'omuzannyi asinze okukozesa omutindo omulungi mu mpaka zino. Today's game was really amazing and the girls came out strong and it was just what we needed to just boost our confidence again. So I'm really proud of the performance that we put out there. I'm really proud of the girls and the performance we showed today and I'm still celebrating, so happy. Buli wetubawa omukisa oguzanya emipiira bwegiti tunagenda okutuuka mu World Cup omwaka ogujja nga bali bulungi nga bagumye nga bongedde okunywera. So nze ndowooza nti mubadde mukisa munene nnyo twebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko. Empaka Shipwins ezivuddemu nga esinze okuwagirwa abawagizi olw'amazina obwedda gwe bazina nga bafunye obuwanguzi. Empaka ziwanguddwa Australia nga South Africa emalidde mu kyakubiri, New Zealand kyakusatu, Bungereza kyakuna nga Jamaica emalidde mu kyamukaaga. Amawanga mukaaga agasinga okuzannya netball ge gavuganyiza mu mpaka zino ez'abazannyi abataano mu kisaawe eza First 5 World Netball Series. Kati Shipwins yakomawo awaka okutandika okwetegekera empaka z'ekikopo ky'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okubeera mu Cape Town omwaka ogujja. Ate bannayuganda beefuze empaka z'emisinde ez'okulinnya ensozi ezimanyiddwa nga up and down ezikomekerezeddwa olwaleero mu Thailand. Samuel Kibeti awangudde ez'abasajja. Blanesday. Off they go. Oops, never easy, you know, when you're racing for a world. Let's see if anyone takes the lead. Oh, there's Uganda. No surprise. Start. There we see them. The peloton is still very much packed. Oh, there we go. So there we have him. Quite a celebration. Go, 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 go. He's now taking the course. Where the sprints take place. There we now see Samuel Bukedde, world champion, 39:49. 39:49 is the official time. Patrick Kipingeno is about to cross. For all of us, it's very hot here, but for Uganda runners, maybe it's still. So let me honor them. Patrick Kipingeno, world champion, gold. Oh, sorry. Banes, he did a great job. He was very, very close to the fourth Uganda runner, and then Alberto Ena from Italy, and then another Spain. Ye Rebecca Cheptegei awangudde ez'abakazi nga Annette Chelengat ono ye akute kyakubiri. María Ordóñez, Andrea Rico, Ondici Turbe, Laia Montoya from Spain. Off they go. Ali McLaughlin from the USA. She is the world champion. And the Spanish team is still relaxing. She already pulled that prank on legends such as Maude Motis and Andrea Mayer on Friday. Let us see. We're now watching the second runner. This is Chelangat. You know, those two girls. See the beautiful running, beautiful. And her name is Rebecca Cheptegei.
Bravo, 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 Rebecca. This is so wonderful, so impressive a finish. There she goes. What a race. If I've seen it correctly, it should be 46:10. Well, Andreu, you were right. Andreu tenía razón que silver, bronze. As I told you, different physical constitutions, but all three of them wonderful athletes, wonderful. They've been so fantastic to watch and enjoy. All ate mu mpaka eza FIFA World Cup ezibulako ennaku 14 zokka zibeerewo mu Qatar. Olwaleero no tukuleetedde abazannyi abasinga okuzannya okuva mu World Cup ow'omwaka ogw'olukumi mu 1978, 1982, 1986, 1990 ne 1994.